Ministry y'ebyensimbi etandise okunoonya ssente ezigenda okozesebwa mu kubala abantu mu mwezi ogw'omunaana omwaka guno. Minisita Lugoloobi ategeezezza nti ensimbi ez'ogula iPad ez'okukozesa mu kubala abantu teziri mu bajeti ate nga tebasobola kubala abantu nga bawandiika ku mpapula. Gavumenti bakayine kabifuba okunoonya obwombi 132 ez'ogula iPad ezigenda okwesibwa mu kunganya ebikwata ku bantu mu nteekateeka ey'okubabala. Amasigolo Minisita omumezi ebyensimbi agambye nti omuwendo gwa ssente guli obwombi 330 nga zigenda okwesibwa mu nteekateeka ey'okubala abantu. Obutabeera nga bulijjo luli abanoonya information eno baenumerate abajja mu byalo eyo bali bakozesa mpapula nga bakozesa system eri manual. Ku mulundi guno era mbiseera ebyo nga batwala emyaka ng'ebiri nga baprocessinga data eyo. Ku mulundi guno tugamba nti bigende digital bibeere tumulebere bamulembe tuve mu analogo tudde mu digital. Kati okukola ekyo twetaaga obuwumbi 132 okugula tablet ezigenda okozesebwa okukapchalinga data eyo. Ebijjidde buli myezi 3 gyokka okubala abantu kutandike nga kubonga 20 mu mwezi ogw'omunaana okutuuka nga 5 omwezi ogw'omwenda. Lugoloobi yakisiza nti gavumenti yakola ekisoboka kyonna okulaba nga enfuna ensimbi zino abantu babalibwe. Naye kyetaagisa obuwumbi 132. Of course nga bwe mumanyi nti oluvannyuma lwa COVID minisitule y'ebyensimbi n'eggwanga lyonna tubadde n'okusoomooza kw'amaanyi mu byensimbi era tusala amagezi gonna aba nti ensimbi zino zinoonyezebwa era tukolagana bannaffe aba UN. Asizidde mu nsikano ku ofiisi ya Prime Minister egendeddwa mu kusana entutuuko ngeri enteekateeka okubala abantu gyegenda okutambuzibwamu. Omumyuka wa Ssaabaminisita owokusatu ajatuliki esanga nakaddamu ategeezezza nti ebibalo bino yankizo ebyo nga biyitibwa minisitule y'ebyokwerinda eyanjula ebyatuuse ku myaka gino 2 mu kisanja kino. Meja General Paul Kyanda nga yakwanaganya abakozi mu GRPDF anyonye nti basobodde okusiba amakolero omukolero ebikozesebwa mu byokwerinda okulinda emmotoka ezitayita masase songa n'enkulaakulana y'abantu ejjera enyigidde mu nteekateeka ey'okuggya abantu mu bwavu. Produced by the different departments, the Chieftains of Production and Welfare, National Enterprise Corporation and veterans. Atadde n'ebitongole ebyenjawulo byongedde ku byokwerinda bazimba amasomero amalwaliro n'ebyenjigenda n'emirimu egy'enjawulo. Ategeezezza nti bafuye n'okuuma empisa oba amanyiganyisigo lwaki balina ne kooti ey'amagye. If anybody falls out of line, we make sure the person is taken to the courts, the military courts of law, and is dealt with. We also have a court-martial appeals court. Nga Uganda People's Defence Forces tewamba omuntu yenna era eteeka tekkiriza omunamagye okuwamba omuntu yenna. Robina Nantale yakusakidde gule mu Bukedde TV.